abagenyi bo bongera kutuuka butuusi omukulu atunudde ku ssaawa essaawa zezo ssebo taata zezo abakubagamba batukasameka nze nategeerako kimu nti omukolo gwa leero wanjisebo nategeerako kimu nti omukolo gwa leero kogwe alhamdulillah nemmanya nti mu kitiibwa kya Katonda ekisa n'okukkiriza kunzikeko ntuuke wano musiramu munamwe muwolekedde bulungi alhamdulillah Katonda atusaasidde ne tutambula bulungi tusaba tukumire era mu kisa kye tuddeyo waka nga atukuumi ogwo gwaddi inshallah inshallah tunula omukamera osooka osabire Kabako omukolo guno tulabe engeri gye gugenda okubanga ate kutambula bismillah okusooka kwa byonna nsooka okwebaza Allah ekisa ekingi atusobozeseza okulabika nga mbavubuka bonna be tuwangala nabo muganda waffe ate afunye ekkula atuse ku mukolo gw'obuvunaanyizibwa ekisa kimukulembere mu buli kyonna omuntu alina ekisa abamusonyi agaggawala nnyo Katonda amuvujjirira n'abeera nga abalokole bagayita mafuta gabeera gajja buli kaseera nga teyeetaaga nagenda eri mu bapasita gye bagabasiigira gwe mwennyini ogeesiiga buli lunaku kubanga oba olina ekisa ekikulembera buli kaseera so okusooka kwa byonna essaala ffe mu busiraamu gye weesabidde yesinga obukulu Kabako musaba buli kaseera abeere nga azuukuka ekiro asabe ayogere ne Katonda we butereevu buli kaseera ng'ayogera ne Katonda teri muntu alina Katonda mu nsi muno ayinza kwetaaga kintu kyonna kyonna kimugaadi nga tewali kitegeeza ki kano Kabako kyatuseko olunaku olwali kitegeeza ki eri aba male celebrities naddala abavubuka bato kyakulabirako ekusooka ko bena kyakulabirako ekira kyakusoomoozebwa nti Kabako y'omu ku bantu omuntu bwe yanditunulidde ng'alaba buli kimu tekimugwana buli kimu tekimusaana kuba waliwo neyambuza nangaba Kabako gy'olaga musiraamu omanyi ffe mu basiraamu mulimu abantu waliwo be bayita bayimaani kaali abalowooza nti boogera ne Katonda buli kaseera buli wamu nga ye walabe watali musiraamu alaba tolina kugendawo okitegeera so nga ate nzikiriza nti Kabako kyafunye kya kusoomoozebwa abantu bangi nnyo okutandikira ku ggwe abadde batasuubira nti Kabako kinaso kituukako kubanga nawe tonatulaga kubanga ebigamba bimperereza pasita bugembe pasita madde sinamulaba pasita njagala pasita naye musabira Katonda w'ekisa ndowooza omwaka guno lwaki omusabira oli wano omwaka guno anti omulengedde mbadde sinamulenge pasita nja munoonyaako wetuviira wano kuba ndaba akyali bize ngenda kumusabirako butereevu Katonda amuseeko okukolesebwa pasita nze kyemmanyi buli obusobozi abulina ne tannalaba tanayolesebwa abamukubako abasobodde okubanga ate batuuse bulungi nnyo osawa bazikutte bulungi wanyisebwa kubaagalana n'abakulaba abali eyo abaagalana n'abatulaba twala omukisa guno okubabuuzaako nti muli muti eyo kansubire nti muli bulungi omukulu gwa leero ogwa Kabako yakuleetera kaadi bannange yagimpa n'agyogererako n'ebigambo bingi nnyo ekibadde kinkakatikako eri okubeera nga nina okubeera nga eri wawulidde nga bw'otajja sebo omusajja akuwadde kaadi n'akugamba ate akayimba kasinga okwagala mu nnyimba zo yenkumire omukwano kitegeeza ki ekyo nti olina okubeerawo represent yesebo kitegeeza ki eri bavubuka bannaffe abali betuli mu myaka gyegimu kitegeeza nti time bweba etuuse tolina kwebuzabuza yes man kale njagala tubeere nga ate obuulya ku bavubuka abali eyo nti aziza ziyoni aziza ebyo byaggwa ebyange tebinaggwa saawa yonna bigenda kuggwa nga time etuuse ate ekirala saatambudde nzekka ndi ne muganda wange wano kumanya omukolo gwa Kabako gwa tabbu paka lasti bagiggaddewo leero ne coffee at last nayo ne bagiggalawo manya coffee plus nayo ne bagiggalawo kakati mwabali mu nsi wanjisebo nebuuza ku batulaba segenda kwogera linnya bubuuzeeko obabulire n'abalaba balamusiza mwenna abalabya TV yaffe Nyanzi batuwagira ne bannamakindi babuuzeeko bakimanyi kale tovaawo tukomawo nendoza kugayanga nsuubiza bambitoliba n'obukawonago wampangula jazira labayo lwesiri naawe sibeera mundasi oli mulungi empisazo kati notambula obasaliza abatezi kibanugu n'abasobero bebebuse bambulumbyawo Jazira imirira amazii
Okay. Grace Khan yalabiseeko ku mukolo bulungi nnyo. Ye ng'otudde kumpi n'omugole omusajja. Okufa obufi anti mukwano gwange nfanfe. Ndi musanyufu. Naye Grace oli muyite. Ndi muyite Awayise Mukamoli. mukwano badde ki Kabako bw'atampita ayitani. Kadi yagiresi. Ayite gwe. Kadi yagiresi. Yagireeta mbirimmanywa. Grace Khan the diva. Ogenda muyimba. Of course. Omugole yalonze kayimba ki? Darling, omugole Jazira. Yagamba darling. Yeah. Ogenda kuyimba. Yes. Gamu kibe yagala ogamba omugole omusajja. Omugole omusajja mukwano. Keeping on nga weeyisa bulungi bw'oti obeera mwana mulungi tukwagala nnyo Kabako. Nze ng'omuntu onsanyusa oli mukwano gwange. Onyambye nnyo mu COVID. Byonna omanyi byonna mukwano bye tubadde. Kale Alan, thank you. Twende. Kale abamukwabo nagambye tukyagenda mu maaso n'omukolo gwaffe, and of course right now tugoyinze tugenda kunyumyako ne Maureen Nantume atubuulire embeera agirabye atya, omukolo agulabye atya okutwaliza Momo. Wanji. How are you? I'm fine. Onyumidde kabbulu. Osegeera. Tuli musanyu. Ate bino kati gwe wabimala. Da. Nze nabimala. How are you? I'm okay. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Music agamba atya? Twamutuuza. Twasooka ne tumutuuza. Mwawumuzamu. Lwaki? Kasaba tuwumuza naffe ne tumuwumuza. Nasemba okulaba akayimba ke wateekamu muwalawo. Aha. Esooka ne naffe ne tusirikamu. Batwonoona naddala nze banyonoona. Gwe ng'omukyala eyalaba ku gino emikolo, omukolo ogulabye otya? Omukolo mulungi nnyo. Akaana kawala kanyumye nnyo nnyo. Kabako musanyukiddeko nnyo. Banaye Kabako mulabye mu mpale empanvu. Ekyo nja kyewuunya paka. Bannange yeebale kusalawo. Surprise ki Kabako gy'asinze okuwa? Mpale empanvu. N'ekirala tabuuse. Wedda njagala okulaba Kabako bagenda kubuuka mu bako naye tabuuse. Naye bambi birungi nnyo. Yeebale kusalawo. Kikuwadde ekifaananyi ky'okulaba abayimbi ab'enjawulo nga bonna weebale. Kirungi nnyo. Kirungi nnyo munnange, kiraga obumu kyekisooka, kiraga obumu abayimbi bali omu. Ate omuntu okutuukirira bambi n'akugamba njagala ombeererewo, ekyo kirala. N'omuntu ojja sitakubidde obukubiza akasimu naye Kabaka abadde ngawo bannange. Owekitiibwa mbadde nnina okujja. Ate n'abayimbi kinsanyusizza nnyo tibambi bazze. Ate obwedda buli gwe bawa akazindaalo tabaamu kintu kyonna, ajja buzinayimba. Kati Kabaka omuntu w'abantu bamwagala. Yeesitukidde mwennyini najja n'akwewera kaadi. Yeesitukira n'atansangawo ne tubeera bubeezi ku ssimu naye ng'olwedde yasooka n'asituka. Naye nga buli kiseera ne leero ku makya ow'ekitiibwa ffe tusimbudde ekyo kyokka bambi. Kyakulabirako ki Kabako kyaladdewo eri abavubuka bali mu myaka gyo ba generation ye? Ndi sure nti kati wano babuddewo banne nga nabo bennyini baagala kutongoza bakyala baabwe, kuba Kabaka omuto okubeera ng'asazeewo ne banne bagenda kulabirako ekyo nabo basetolinge. Nga tumaliriza abayimbi abali eyo abatannajoyininga institution gye mulimu obagamba ki? Bajja kujja, saagala aba pressurizinga naye bajja kujja mpola mpola. Momo events ekyaliwo. Momo fashions eriwo, nyamba z'abagole, gomasi, dresses, abayas. Eri side eri opposite calendar. Events twagikala. Da. Obutebe baali babubba nnyo. Babubba nnyo ne tent. Amasowaani ne fooko. Nalini nabutebe na tent naye ng'abantu abibba bajja ne babipangisa ne babibba. N'ebibbo. Babiri. Kale tugende maaso okulaba wate tunyumirwa omukolo okutwaliza mutovaawo.
Kale tukyaliko and of course tukyagenda mu maaso n'okulaba service providers buli omu alina kye yakoze ekyenjawulo. Hajat, obulamu bugamba ki? Alhamdulillah. How are you, Alan? I'm fine, how are you? Fine. Ngenze ku bayimbi ab'enjawulo nga baŋŋamba Hajati. Ekyo nakyesigaliza. Ntuuse ku Lydia Jasmine. Nga muyitirivu. Sinnamulaba naye nga mmanyi twamulondedde kika. Neŋŋenda ne ntuuka ku Karo Nanto. Bonna nze abambaza buli serebu yenna waffe. Omugole nti birungi ate ebirungi biri mu kushona. Omugole gwamambaza. Definitely. Ne Kabako yennyini. Ne Kabako yennyini. Amakanzu ogalina. Amakanzu ngayina amalungi naye namuwadde masuuti. Ekanzu yagikoledde walala. Okumulabako alabisa atya gwokulaba wamatidde oba ate olaba gwewabuzeemu? Nze namatidde. Wamatidde. Engeri gyali ntatera gy'okwambala mpale empanvu bike yaŋŋambye nti ayagala kintu nga kikkakkamu kuba mubadde mumusuubira nnyo okwambala kala ezaaka bike ne tusalawo tumukakkanye ajje nga wanjawulo ku kye musuubira. Kyamazeewo ssente mmeka awo tuli mu ssente mmeka mu bagole mpitirivu just no mpitirivu. Kale Hajja toyanza. Alhamdulillah. Bwe boogera ku ky'emikolo emirungi abavubuka abakuba ebifaananyi abakwata videos ennungi bakwata omukolo gwa Darling Sandra nga bwe nagukulaga gonna olunaku lwaleero bali ku mukolo gwa Kabako bakola kye bayita okukuba ekifaananyi ekirungi X-events Brad ate boogera X-events ng'oli wano. Amannya ga Lukande Christopher, CEO wa X-events. Nkukakasa bw'oba totuyina ku mukolo oba weeriddemu olukwe bino byonna bigenda kuvaawo Dika agenda vaawo abayimbi bagenda kyosigaza ku mukolo bifaananyi birungi vidiyo nnungi bw'oba toyina X-events ali eyo oba weeriddemu olukwe kyekitta omukolo mu bifaananyi Gomesi omugole zalonze obudde butta omukolo attitude gy'owa ababifaananyi kikulu nnyo ne package gy'otwala nakyo kikulu byebintu byansuubira bitta ebifaananyi. Lwaki X-events mwe musinga ekifaananyi ekirungi ennaku zino mwe muliko? Ekitiibwa kya Mukama kye kisookera ddala ekyo bwe tukola ekintu kye twagala n'omutima gwaffe gwonna tuwaayo omutima abatulabyeko ku mikolo ffe tunyiigira n'omugole ng'atumye ekifaananyi kuba tuwaayo obudde n'omukwano tumanyi we capture those precious moments sobola batubikola nga birungi tuteekamu okwagala. Bagamba museera tetuseera buli kirungi kijja n'omuwendo buli kirungi Alan kijja n'omuwendo akasente tukasaba olw'ebyuma ebyebbeeyi abaana ab'amaanyi kati Dr. Uzaifa Joles Triki bangi Waswa Nico Ligase Rama bangi musangibwa tuli ku Lubaga Road Access Building 518 opposite Hotel namba y'essimu 070800 emirundi ena. Esebo kale bamuyise X-events nga ye CEO ba director X-events ye nannyini kyo mwenyenyini bwe bakuba essimu baboogera naawe baboogera nange oba omuntu yenna ali mu ofiisi najja bayiseera bulungi. Kale tukyagenda mu maaso n'okwenjoyinga omukolo buli alina kyakoze nya kuba mukulaga Allen Cruises man name Mr. Handsome Cruise exclusive Shani photography ku kamera kwali bulungi I'm gonna take you down to power. Now I got you, darling. I'm gonna take you down to power. Baby, Samara, you're the number two, my baby, no. That's the rest of the world.